Okay. Mwasemcha abaluganda abataba ku makya ga leero tuli wano ne Fala Remigius Seruga kuba Christ the King Ggulu twali naye ku Lwokuna olwaggwa olwaleero agenda tuwa emmere ey'omwoyo nga bwe yagituwa luli mwenna nga bwe mwaliko mwebale kubaako n'olwaleero tugguse naye atuwe byatutegekedde amakya ga leero nga tetunaba kugamba nti tutandike olugendo lwaleero kkiriza osharinge osobola okuyita banno basobole okugabana ku mukutu guno tugenda kuba n'essaawa emu yokka bweneeba ewedde tukole ki tukatwa akatambi kano ketunaba tukute wano tukateeke ku YouTube bw'onooba osubidde olwaleero then ogenda kuba oginoonya ku YouTube channel ojja okugisanga mu bifaananyi n'ebibuuzo abantu bye banaabayo boogeddeko. Good morning Kajumba Mori, thank you for joining and others. Era kansabe mbayonge ebiteri ewafaala. Shukran kati. Linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Bakristu baganda bange abatuwuliriza n'abatulaba balamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, Omukama atakuumira mpeera. Tumwebaza bye mutuusaako engalo oba emirimu gye mukola ate n'obugabirizi Omukama bw'abatuusaako. Okuuma okukkiriza kwaffe ate n'okwongera okuyaayaanira okumanya Kristu okuviira ddala lwe twamusenga okutuuka kaakano. Awo nno olwaleero nga bulijjo twagala twefumiitirize twebuulirire ku bigambo ebikulu Omukama byatuwadde ku lunaku luno mu masomo ag'olwaleero. Nga twebuulira ku bigambo bino tugenda kunokolayo ensonga entonotono ezikoonekako mu masomo g'olwaleero. Pawulo mu ssomo erisooka erivudde mu kitabo mu bbaluwa ey'okubiri gye yawandiikira ab'e Korinti ayina obubaka bw'atuweereza era ng'atujjukiza nga evvanjiri gye twayiga bwe tulina be twagiyigako ng'ayagala kutuyamba naffe tumanye ti oluvannyuma lw'okumanya Kristu n'okumusenga tuteekeddwa okumuyigiriza abalala ng'ate tetumutiiriridde. Bwe tufaanana obulamu bwaffe obw'omubiri biki bye tukola ne bye tulowooza kasita tuba nga tubatwalidde Kristu. Pawulo atandika essomo lino n'ebigambo bino. Abooluganda, singa nno mumaze gagumiikiriza busiru bwange. Pawulo agezaako okutulaga nti yadde mu kumanya Katonda n'ebintu oluusi bye yatonda tuyinza okuba nga tetuli banamba emu, naye Omukama ayagala era okutweyamba okubaako ettaffaali lye tuteeka ku mulimu ogw'okuyigiriza evvanjiri. Awo nno Pawulo kyagezaako okujjukiza abantu temunyooma, temwenyooma, nange temunyooma olw'okuba ng'ebimu sibitegeera. Ekyo nno kya buntu. Pawulo yeetuse n'okwegeza ku musiru aga mwandingumiikiriza obusiru bwange. Kiki kye tuyigamu mu mbeera eyo okusooka kwa byonna? Patience, okugumiikirizanga abantu abalala n'okumanya nti bayinza okuba nga balina ebitatuuka naye ffenna tuli baana ba Katonda era Katonda atugumiikiriza nnyo kuba ayongedde mu maaso n'atugamba nti bino byayogera talimba. Ekyokugumiikiriza kya bwa Katonda era kyava naye akitwala mu maaso n'asaba naye bamugumiikirize kuba amanyi mu bulamu naye ayina ebitatuuka. Bangi ku ffe ndoza twandyagadde okugumiikirizibwa singa tuba tutuuse mu mbeera ezitali zimu oba oliawo ezitajja nsa
nga mu bw'omuntu bwaffe bwe tutera okutendewalirwa ne tugwa mulabe n'atwefunza. Awo nno okulumirwa abalala, okubagumiikiriza n'okumanya nti bantu. Omuntu asobya, naye ate Katonda bw'abaawo mu bunafu obwo tusobola okukozesa ekisa kya Katonda n'obuyinza bw'atutaddeko okukola omulimu gw'atutumye okutuukiriza nga Pawulo bw'atugamba olwaleero. Ayongera mu maaso n'atugamba nti Omukama atubuulira kuba tuli babe, tuli ba Katonda gwe nange. Ekifaananyi ekyo mwe twatondera Pawulo agezaako okutulengeza okukikuuma. Tuli bantu ba Katonda. Sitaani asobola okutwefunza emirundi egimu naye tekitegeeza nti tuli ba Sitaani. In English, when someone says you possess a book or you possess something, it doesn't necessarily mean that you own it. Osobola okweyazika ekitabo and you possess it for some time, but it doesn't mean that it's your own. Naffe mulaba ayinza okutufunza nabaga he is possessed naye tetuba babe, tusigala tuli booli nannyini kitabo kiri kyembagamba. Awo nno tusabe Omukama atuyambe olw'okubanga tuli bobe. Kino kyayagala. Pawulo agambye njagala mbanjulire Kristu nga muli bato mbeerera. Simanya oba tusobola okwefumiitiriza ffenna twafuna First Holy Communion oba komunyo embiribiri ofirimansi y'omugigi. Mujjukira that innocence that we had. Pawulo agamba nti ettooke balirya likyayokya, tolirinda kuwola okuba lw'osobola okukuba ennogo obulungi. Awo nno bwe tuba tukyali bato, ebintu bino by'okuyiga ebidde ku bulamu bwa Katonda bitwangwira. Bwe tuba tukyali mu innocence, ekigambo mbeerera kyakozesezza. Omanyi mu byawandiikibwa oteeka okwefumiitiriza nnyo ku kiki baagala okutegeeza. Waliwo Omukama lwe yagamba nti bamalaaya. Ninga bamalaaya akyakola atya, akireeta lwaki? Yalina nti kikolebwa mu bikolwa eby'obuntu, omusajja n'omukazi. Naye malaaya enkyali wano asinza wano, luli asinza wali, wano asinza wano, n'asinza eno. Pawulo kyayagala okutulengeza bw'alogera ekigambo mbeerera bato mu kooti, sitategeeza nti tubeere tusigale bato mu ndowooza ne mu bikolwa, naye obuto bw'ategeeza kwe kwekuumira mu butukuvu, kwe kwekuumira mu mukwano gwa Katonda n'okumanya Kristu. Kubanga omwana takula eri kitaawe eri bazadde be, era tusigala tuli bato baana ba Katonda. Mwattu kitaawe ne bwaba wa myaka 95 ng'olina 7 bw'ogendayo aga mwana wange zaga nti atunaatera okwenkanya emyaka kati ndi mukulu muna, osigala oli mwana. Awo nno innocence eyo gy'ayogerako, okubanga tumanye ekigambo kyawe nti buli lwe tuba tutanze mu Sitaani, okumanya ekigambo kyawe ne Kristu kitukaluubirira. Tulina okusigala mu butukuvu mbeerera ate n'okukuuma obuto obwo. Obuto kitegeeza nti buli lunaku olukya tuteereddwa okubaako kye tumanya, kye tuyiga ekidda eri Kristu. Obuto tusobole okukula mu kukkiriza, tetusobola kwetenda bukulu wabula tuli bato, kuba buli lunaku olukya Omukama ebigambo byatuwa tulaba nga bipya. Lunaku tuyigayo ebijja ebikwata Katonda ne Kristu. Awo nno tugenda tukula, atulengeza nti okukkiriza bazimba kuzimbe era kugenda kukula. Toyinza kukeera ku makya n'ogamba nze all is well, nze siina buzibu nalokoka. Gy'okoma okusenga Kristu ate kambabulire kino, omulabe gy'akoma okukusemberera kubanga omugguddeko olutalo. Awo nno naye ky'olina okukola kwe kudduka ng'ova waali nga weeyuna eryani Kristu, osobole okukuuma embeera eri ey'embeerera ate ey'obuto, okuyigira ku Kristu mukulu waffe ate Katonda waffe. Awo nno Pawulo ekimutiisizza mu ekyo akyogedde, naga kyenvanju evanjiri ate nga mukyali bato mbeerera. Njagala sikulwa
ntya nnyo kuba sikulwanga mubanga Eva ffenna tumumanyi yajja ffe abaasooka tumanyi nekyeyakola. Mwattu nali neefumiitirizanga nnyo bwe nali nkyasoma, baatuwanga ebibuuzo mu biology, mu science, mu luzungu, ne baleeta objectives ne bazibawa kuba ekibuuzo ofune ansa yaakyo, naye mwattu nga ne ansa weeri awo object ebyo bye bakuwadde kuliko enfu n'entuufu. Nekyewuunyisa ebiseera ebisinga twalondangako enfu era ebigezo bigenda okudda ng'obigudde naye ate ng'entuufu yabaddeko. Naffe mu bulamu bw'okukkiriza bwe tuli ti Eva gwatugamba Omukama yamugakola kino ne kino tokikola, naye olw'omulabe n'alonda ate kye baamugaana okukola. Mu bw'omuntu bwaffe oluusi naffe kitutuukako, naye Pawulo agezi saagala tubenga Eva, kyava ayagala amaaso tugasimbe ku Kristo tusobole okumanya ekituufu okukola n'okukitambuliramu. Agee bwe tubanga Eva ebirowoozo bifa, Kristo ne tumwerabira ne tumuggyako amaaso. Bwe njogera ku kufa, abasinga muyinza okuwoga ku kufa okw'omubiri ne bafa ne bakuziika, naye Pawulo okufa wano kwategeeza mujja kunjulira waliyo abantu abafa nga bakyali balamu. Noli ne bakugamba ayina dead conscience, yafa naye nga mulamu. Ate abavubuka bakijjayo bulungi, era bw'okola ebitajjansa bakuga oli mufu nnyo naye ng'otambula. Awo nno Pawulo kyatugamba nti bwe tuva ku Kristo tufa, tubanga ekyennyanja kye bajja mu mazzi ne bakiteekako, kibeera kiramu akaseera katono. Awo nno kyavudde atuga sikulwanga mubanga Eva ebirowoozo ne mubijja ku Kristo ate ng'awo muba mutendewaliddwa okufa. Atwongedde n'atujuliza nti waliwo abayigiriza eby'obulimba. Naye bw'osoma essomo ery'olwaleero Pawulo agambye nti oluusi abayigiriza Kristo omulala, abayigiriza evvanjiri endala gye tutaayiga okuva ku bo abatume, ate twanguwa nnyo okubaaniriza n'essanyu. Ebiseera ebisinga omuntu ekibi kimubeerera kirungi singa kiba kimusanyusa ng'ate awulira mu bulamu kyayagala okukola. Era mu ngeri ennyangu wandigambye nti mu bulamu bw'abantu abamu oba mu bwaffenna ebiseera ebisinga waliwo enjogera nti evil is good. Kibi naye tusiganga wekirabanga ekirungi. Awo nno Pawulo kyagambye nti enjigiriza eyo etuwanya essanyu mangu. Mwattu ebintu munanjulira nga mukula, ebintu bye mwasimbangako omulaka n'essira, mwalinga bato ng'oyo muwala owulira obuwala olina gendako mu kaliyo kyogenda, naye ogenda okukula ofumbiddwa ofunye amaka olw'okulanga ate kaliyo kitakyakusaana. Naffe bwe tuba tukuze mu kukkiriza waliwo bye tuteekeddwa okweggyako. Pawulo naga nti ebyo evanjiri gye twayiga tulina okumanya gwe twagijjako, gwe twagiyigirako, eyagituyigiriza, tulyoke tuleme kuwuliriza batuwabya bayise abayigiriza atali Kristo, abayigiriza enjiri gye tutaafuna. Nagana lwaki mubaaniriza n'essanyu ebiseera ebisinga? Kubanga bakuwa ekyangu. Ekizibu kiri ate omuli enneema n'omukisa, naawe n'otendebwa n'okireka, naye ogenda okulanga kino kyogoba mwattu byoya byanswa. Pawulo kyagezaawo okutulengeza era n'atujjukiza omulimu gw'okuwagira evvanjiri Kristo gwe tulina ng'abakkiriza. Agambye nti bwe yali atambulatambula mu makereziya nna gye yayita, bangi abaamuyamba kulumpi kutuuka na kubaleka sseke oba nga tebalina kye balina, naye abalala baakaluubirirwa. Ebiseera bino ndowezera mukiwulira abafaatha mbawaza kibalina sente naye tebalina za kyaki zammwe. Ensonga lwaki mulafa musinya azimbye kino ekizimbe kuba mubadde muzireeta n'aziteeka ku mugaso kwe kirina okukola. Embeera eyo Pawulo gy'atugamba nti okuwanirira omulimu gw'evvanjiri buvunaanyizibwa bwaffe ng'ababatize. Mu mbeera yonna Omukama tajja kukunyiga bw'obanga tolina, ng'oli genuine tokola ki? Tolina. Owaayo mu kwagala olw'okulumirwa evvanjiri n'okuwagira abo ate abagitwala mu maaso okusinga ffe Omukama bye yawa ekyenjawulo okusobola okutuyigiriza mu kubawagira. Oba owagidde Kristo, owagidde omulimu gwa
Katonda nkakasanga naawe ajja kuwagira egijo gisobole okutambula obulungi. Oluusi enneema awo weefiira, omulimu tetuguwagidde ogwa Katonda ne twagala yawagira ogwaki ogwaffe era atuwe n'omukisa tusobole okutambula tusenvule. Naye atujjukiza naga nti naye ogwange gwe nabakwasa ng'abasaserodoti abalanzi bakabaka mu batiisimu nga temugukoze. Evanjiri nga yeeveera mu bantu. Awo nno buvunaanyizibwa bwaffe. Ensonga lwaki bwe tumala okutegeera Kristo naye tabitutte for granted. Mu vanjiri abatume bamubuuzizza abasabye ebigambo bino wammanga. Baamuyigiriza bamusaba tuyigirize okwegayirira. Nabadde Matayo 6 omutwe olunyi lwa 7:15. Bino bye bigambo Kristo byatandise nabo. Mu budde buli Yesu yagaba abayigirizwa be nti nga mwegayirira mulekenga kutontoma bigambo bingi ng'abakafiiri bwe bakola. Bo balowooza nti mu kutontoma ebingi mwe banaawulirwa. Katonda waffe si kiggala. Katonda waffe awulira mangu. Tugenda n'okugendayo okumugamba by the way nga buli kye tugenda okumugamba akimanyi. Naye kyasinga okwetaagwa okuva gye tuli kwe kumanya wa gye tugenda, tuddukidde waani, tumuwadde kitiibwa ki mu mbeera eyo, atwala kifo ki mu bulamu bwaffe. Bwe twegayirira tumatira nti ddala bino bye tumwanjulidde abiwulira oba tusigala mwakakunkuna. Ensonga lwaki tulaba nga abannaffe abamu bamala lunaku lulamba, ate olunaku olwo balumala ne bakomawo eno nga bakaaba kubanga ate tebeenyigidde ate mu mulimu omulala gwe yakasa ogw'okuyigiriza evanjiri. Ono tukugabanya obudde bwaffe bulungi nga mu kuyigiriza tuleme kufa ku bino okutontoma bigambo bingi. Kristo atuwulira ne waawo wooli kati akulaba era amanyi kyokola n'omulimu gw'otuukiriza mu butuufu bwagwo n'ogukulemeredde. Nsaba egitulemye tugimukwase tukole ekijja mu busobozi bwaffe nga bw'atuwadde, naye nga tumanyi nti Katonda ayatutonda tatujjangako kutu, awulira. Tumugezenga kuba temugezanga kufaanana bali anti kitammwe kyemwetaaga muba temunnakimusaba nga yakimanyi yakitegedde dda. Waliwo wano eyamukubirako ku ssimu ozaalibwe gye wazaalibwa oba abazadde bo abo nga be walonda nga kuba ye yali amanyi ti mu mulembe bwe guti mwaka bwe guti omwana we gundi agenda kuzaalibwa eggoli empigi ono n'obaawo kuba yali akumanyi nga tonnagwana mu lubuto lwange. Age tetugezangako kubafaanana. Kale nno mwegayirire bwe muti. Omukama atuwadde essaala enkulu ennyo gye yayigiriza abatume. Mumanyi okubayigiriza essaala eno obuzibu bwe basinkana mu kwegayirira ng'ate kyekulwanyisa kyokka kye tulina okukuba omulabe. Buli lwaweegayirira n'oweekwasa Katonda omulabe adduka. Buli lw'olegezaamu mu ssaala n'oseeseetuka ng'ayongera asembera kuba amanyi ekyokulwanyisa okiwummuza. Awo nno ono kyavudde abayigiriza tujjukira obuzibu bwe basanga ku lusozi abalonzeemu. Tugende ku lusozi twegayirire. Mirundi 3 yeegayirira ng'akomawo asanga bakoze eki? Beebase. Okwebaka nno kulimu nakwembe engeri eziwera. Oyinza okulowooza nti bakugamba otulo ddala, bo baali mu tulo kale tetuganye. Naye nabagamba lumu nali ntambula Kampala Road nensanga abavubuka 2 nga bagenda banyumya, naye omu yayimirira n'agamba munne zuukuka naye nga bali mu kkubo. Ono osobola n'okwebaka ng'otambula. Tulina Paulo Mukama kyayinza otulaga kwe kwegendereza embeera. Era bagamba nti ono akikoze ng'omwebafu yeebase abadde embeera eyo gyayogeramu nti ebye tukola bye bijja okulaga either twebase oba tutunula oba evanjiri tukyagigoberera oba nedda. Era Omukama kyavuddaga nti mwegayirire bwe muti kuba baali tebamanyi kwegayirira ne bamusa. Naffe ebeere ng'essaala yaffe Mukama tuyigirize okwegayirira. Ebigambo ebiri mu ssaala gy'atuyigiriza ya Kitaffe ali mu ggulu bannaye bikulu nnyo. Bwe tutandika okugisoma Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe tulitya. Obwakabaka bwo bujje byoyagala banne ebyebikolebwa mu ggulu ebiri wano mwawulidde ebyekaseese olowooza ne mu ggulu bali mu kutta baana bayizi. Tukuba tumusaba byoyagala bikolebwe wano ku nsi nga bwe bikolebwawa mu ggulu.
tetujjaga nti ekyo Katonda kye yabadde ayagala abaana abo bati naye olwokuba atuwa ebbeetu ng'abantu mu kifaananyi mwe yatondera atunga ddembe mulikozese bulungi muganyulwe mwemwe nnyini ate ne bannammwe oluusi tulondawo nga Eva bwe nabagambye objective nalondawo akafu naye nga ansa weeri omukanga nti byoyagala bikolewo mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuwe emmere ekyo tukikkaatiriza ebiseera ebisinga kubanga oluganda kulya olugenda enjala terukola ki terudda ate oluganda lwala mukwano ate ewali omukwano n'ekifi ebyo tubimanyi so Kristo abanga tituwe emmere yaffe yona tusonyiwe ebibi byaffe Omukama mwetegevu okutusaasira naye ekigambo ekiddako oluusi kyekitulemesa kuba tumuwa condition ne tumugamba tusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwa ne tukyatulalunye nkitegeeza nti Katonda nga bagadde measure you use to judge others is the same measure we use against you. Omugaye nga bwensonyiwa bw'obonsonyiwa bw'oba banno basonyiwawo omulundi gumu mu mwezi ne Mukama kyajja okukola kuba gwo kimugambye gonyini mu bigambo bye yatuyigiriza nga bwe tusonyiwa abatukola obubi totuleka kukemebwa mu kuwandiika baaga totutwala mu ki naye ng'ekitu kya totuleka Omukama batugamba bwe tuba tusoma theology ne philosophy nti he permits sins abibeka ebibi ne bibaawo naye tabyagalangako kyayagala tumanye okwetangira kyatuyigiriza mwali mubaddeko n'abaana ewaka omuto najjayo omukono akwata ettado oba ettaala oba kanda eyaka neemwokya abazadde omanyi kye bakola abamu omukono agukwatira ddala n'agusembeza ku kando n'agulemezaawo omwana n'amanya tamutuusa ku muliro naye ate kumpi n'omuliro omwana n'afuna hiityo eryo omwana n'amanya this is dangerous era olunaku oluddako yagamba maama we nti banga ategere kyava Omukama naye alekawo embeera zino oluusi ezitusoomoza tusobole okubaako kye tuyiga mu zo zituyamba okudda obujja nga bwe ntera okugamba the challenges that come in our lives are not intended to destroy us but to help us discover the potential that is hidden within us. We are sons and daughters of God. Ekyo Omukama kyaba ayagala gy'okusoomoozebwa kutuyitamu kulina kyekutuyigiriza oba biyita buyisi ne bituyitako nga tetulina kye tuyizeemu bagamba ogw'ekigo ekimu tekirobera baana kuyimba kitegeeza nti bwe tugwa mu nsobi ezimu Omukama nga mulaba atutwaliriza twandibadde tusitukawo ne tulabira ku Kristo yagwa n'omusalaba emirundi emeka 3 n'ekyo tekyamuziiza kutuuka Kalivaali okutufiirira gwe nange kutuukiriza obuvunaanyizibwa Omukama bwe yamutuma yabaffe mubadde mumanyi nti ekikemo si kibi. Temptation is never sin but a vehicle towards sinfulness. Motoka gy'olinnya gw'osalawo oyinza okuga nti eyo sijja girinnya wangi nga bwe nabanyumiza olulala abaali bagenda okukola oli bamuwadde omulimu atwala abasibe ebutabika atuuka mu kkuba agula amazzi ag'okunywa abalwadde b'emitwe bafuuka ku mmotoka badduka bwe yavuga emmotoka enkalu mwattu n'asanga abamuyimiriza abatwaleko ku makya n'agamba amagezi gaagano bakama bange n'abannyonnyola ntya ne balinnya n'emabega n'asiba oluggi nga bamanyi agabasuula mu bifo bye baagala okutuukamu agende ng'abadropinga naye bwe yavuga olw'okuba ye yali olwedde kye baamutumye kigaanye n'afuna baakwasa yavuga butereevu paka butabika era bwe yatuuka eri yadduka mu basawo n'agamba banne mwanguwe ate bano bendeese basinga aba bulijjo kuba baalinnye emmotoka enkyamu abasawo baali tebalina kuwakana era baabakwata manya jjukira mu kuyaayaana olw'okuba abayisizza gye balaga baayomba ne bakaayuuka ne babakuba empisa ezeebasa baafundikira ku mulimu tebagenze ate nga balamu awo tusaba Omukama we tumugamba nti tututwala mu kukemebwa tusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwe abatukola obi tubasonyiwe tusaasire kuba ntera okubagamba
People may not know you 100%. They may have a confused identity of who you are, but God has the best identity because He created you in His own image. Ne Kristo bamutegeera. Ono bwe tuba tusonyiwa, kituba tusimbako essira. Pawulo kye yatugambye eri nti twesse mu bigere by'abalala tugumiikirize obusiru bwe. Mukama nga atugumiikiriza mu bingi. Essaala eyo gyeggweera tufundikira tumugamba bibya nti naye tulokole mu bubi, kubanga tulokole mu bubi. Amiina. Omukama alina okutulokola mu bubi, naye akakwakuliza akatuwadde n'ekyokukola kitulaze. Musonyiwa nga naye bw'asonyiwa. Ebikolebwa wano bye biba bikolebwawa mu ggulu, naye obuzibu ebikolebwa wano oluusi si bye biri mu ggulu. Era ffenna tetwandigumye okutuukako mu ggulu tulabe ebikolebwa, okuba teri yali agenzeeyo eyavaayo yabitubuulira, era kyeyava abiteeka mu ssaala tumanye nti ebikolebwa mu ggulu birungi, era Omukama byagaa bibe ne wano. Naye obw'omuntu waffe oluusi twekanga tuseeseetuse, anti sebaggala miryango beerabira emyagaanya. Manya nti awo empewo eyitawo, naye nga kyetuva tuba ne mosquito nets mu nju yadde enzigi enzigale tetweyibaala. Waliwo obumooli buyisa empewo n'ensiri. Mosquito net yeriwa kwe kwekuumira awo Mukama waali, ne twekuumira mu kiremba kye, ne twekuumira mu mateeka, mu biragiro bye. Era nga bw'atugamba ebiro tusonyiwe ebye nga tusonyiwa totwala mu kukemebwa. Birimu okukwata ebiragiro bya Katonda, Mukama asobole okutukola obulungi nga bwe twagala. Kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebibi byabwe, ne Kitammwe ow'omu ggulu naye anaasonyiwanga ebyonoono byammwe. Omukama agezaako okutujjukiza tiseruka mamayute bakwata kuliryawo luma. Oluusi tusonga nnyo engalo ate ne tulaya nti ssa tuzisonze mu ffe. Tusabe Omukama atuyambe. Ebigambo bino byongere okutuzimba n'okumanya Omukama kikyayagala, wawa atutwala nga tatuvuddeeko. Ebisoomooza weebiri, kubeera Omukama agamba nti nabageza naye ninsanga nga bansaanidde. Nabageza ndaba oba bansaanidde. Ebigeze ebyo bwe bijja mu bulamu bwo bikola otya? How do you stand in the face of all these trials and temptations? If you remain resilient and persevere, mumalirivu n'omala mu bumalirivu n'ogumiikiriza nga bwe batugaye n'oguma embeera, you emerge as a victor together with Christ. Ofundikira ofuuse muwanguzi. Yesu bwe yali afa balowooza azikiriziddwa, amaanyi ge yasituka nago ng'amaze okuzuukira nga gasinga agaasooka, era n'abaali bakuuma entaana badduka. Naffe nno bayinza okuwooza twafa, bayinza okuwooza tulina lugendo, naye Omukama bw'atusitula amaanyi ge tuba nago oluusi tetusobola gebeera n'abalala n'okwongera okumanya. Mbeebaza okumpuliriza, mwebale nnyo. Tusabe Omukama atubeere, atuyambe okumanya essaala eno nga tugisoma. Ebigambo bino bireme kufuuka bujulizi ku lunaku luli nti wasomanga bino ate n'okola biki bino. Bannaffe eri bagani nyendo ogw'enswa ni nyendo ogw'ennyama. Ebino omukugulu okumu kuli eno, okulala kukola ki kuli eno. Era abavubuka bangi ennaku zino bwe basanga omuntu ali mu mbeera eyo bamugamba nti oyo talina mugongo naye ng'atambula. N'omugongo aguyakiriza tosobola mwesigamako. Omukama ayagala atwesige mu kukwata by'atuyigiriza, okubiyigiriza abalala, n'okugumira embeera ezitusoomooza, n'okwessa mu bigere by'abalala. Tumanye nti buli omu ffenna tuli banafu mu ngeri emu oba endala, naye Omukama ge maanyi gaffe era essuubi n'okwagala kwe tulina mu ffe. Mukama abampeera omukisa era abakuume, abagabirire bulijjo mu linnya lya Paatire n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Faza ogenda yange okomekereza ku nsonga y'emu. Mbadde nsaba nkubuuze, tubeera mu masinzizo tusabira nkuŋŋaana ne batandika okusaba. Olina okwesanga nga abamu balina embeera gye bagenzeemu, ate ffe abamu ebigambo bitubuze. Tugamba bannaaye ffe tutamanyi kusaba, naye wano tulabye abayigirira ba Yesu Kristo byabakalubirako ne bamubuuza tukole tutya, tusabe tutya, n'abagamba Kitaffe ali mu ggulu. Olaba ebigambo byangu bitono, kati ne neebuuza
omuntu alina kusoma oba kusaba bigambo byenkana ki ebiseera ebisinga ng'omukama bw'atugambye timuba mwegayirira muleme kuledda mu nguudo muzija kuleekaana ng'abakafiiri bwe bakola ki bwe bakola kuba kitammwe awulira mugenda n'okumusaba nga yategedde dda kye mwagala abazadde wakandowooza nammwe mukirina omwana n'omutwala ku ssomero ng'omanyi n'okumanya nti awandiika mu bitabo era akozesa peeni naye n'agikusaba ate mwattu ng'eweddemu oyagala omanye nti omwana ono ayiga obuvunaanyizibwa amanye ti gwe omuvunaanyizibwako so you want him all to pledge that dependence on you engatto neega olubege omwana n'ayita eri maama ŋŋambira taata engatto yange ekoze ekooye naye nga taata abeera naye buli lunaku wangi era amulaba naye nga taagiraba so nno omukama kyayagala mu ekyo mu kwegayirira okuba n'okukkiza abantu ga ne bwe kuba kutono ng'empeke ya kalidaali n'omanya nti omukama kyemusabye ajja kinkolera akikolako bwe tusabanga mu kubuusabuusa omukama alindako naaga ekitegeeza temwesiga maanyi ge mbalinako na buyinza batugamba nti oyinza okuba olina kiyolobira kyoyagala n'obaako abamu bakoliwo emyoyo nagamba asomayo noveena kati tusaba ebintu nga biriko nennaku nogamba kantwala noveena yanaku mwenda nezigwako nodda mukulina nogamba oba mukama ti yampulira noveena bweggwako omuntu akole ki bwe buzibu obwo oluusi bwe tusanga abakkiriza nti ebiseera ebisinga twagala nnyo katonda akolere mu budde bwaffe eyo ensobi nnene abooluganda era bwakugambye wano agambye nti kitaawe ali mu ggulu awulire era akukola ebyo byoyagala tuwe bw'ogamba katonda nti tuwe emmere yaffe ey'olwaleero emmere nga tannagikuwa kitegeeza n'okulya tekugenda kubaawo olina kulinda emmere yakole ki agikuwe obugumiikiriza mu kwegaya kikulu nnyo okusuubira bulijjo n'omanya nti abaffe muteeka mu bbanka sente zammwe era zibaako amagoba sima 11% oluzitwalayo kuolwo bagakuwa nti akwoleesa obukadde 10 tebujja kuzaala bwezi tiziizino oziteekayo n'olinda there's that time of maturity gye bagamba nti egundi ekuze zikuze oba zikula zikyana simanyi sente engeri zezigula zinne waazo naye nti ekiseera ekyokulinda ekyo kibaawo awo wemuli wemutuuse ne gye mwayita okusoma abooluganda olwayingira puwa ne bakutikkira wamala okusoma emyaka naye nga tomanyi nakyolifuukwa mukama ye nga akimanyi bazadde bo ne bayayaana ofuuka eddokita naye ngaayagala obe looya era obudokita ne bugaana ngaayagala obe tiki obeeko boyigiriza gwe wali oyagala busisita oba kubeera nansi okiraba kuba omukama ye yali yakusetinga ng'amanyi kyoyagala ayinda nno n'okugamba buli lwe tusaba tusuubire nga bino bisatu lindako mwana wange kwata mwana wange oba tokyetaaga oyinza okuba oyina engatto peya 20 ng'ezimu omaze n'emyaka 4 tozambala naye osaba mukama engatto empya naye waliwo atalina peya emu agakansooka enkole ku mugandawo atalina peya yadde n'emu ng'ogyagala naye togyetaaga era kadino yatugamba bw'olabanga muntulako mu wodropu yo n'osangamu engoye z'omaze emwaka nga tozambala jja mugaba ezo tezikyali zizo omukama asobole okuzzaawo tubyesibako atuusi ne biremerawo naye saala bw'aba tannajyanukula nyo nga mwana erindako naye ekirala mu saala kye tulina okumanya esaala gyensaba nkema katonda oba kisoboka okukema katonda oyinza katugeze nabagamba oyinza okuba oli tugeze siga nti gye mwakoma mpa kyakulabirako oli ayinza okuba yakoma mu P3 wangi constitution ya Uganda tumanyi ebigendererwa byayo naani ogenda mu parliament naki omukana nojja n'ofukamira n'omugamba nsaba mwaka guno nesimba memba wa parliament mazima njagala tube genuine esaala eyo golowooza eyinza kuddibwamu bbanga ki kubanga omukama olusi tumugeza nabawayo n'akokulabirako akalala nti omukama ayinza okugamba tokyagala olw'embeera gy'oweyisaamu ne gy'otambuliramu nabagawo omuvubuka eyasaba omukama pikipiki okumala emyaka omukama nga tagimuwa lwaki
yamuwa akagaali naye nga buli lwakavuga ajjako emikono kukaserengeto. Omukama n'amanya ate Mukama agamba piki ya muliro, omwana wange nkyamwetaaga kagira avuga akagaali bw'anaaba akuze mu birowoozo n'atuuka n'okumanya nti ekyo kyabulabe jamuwa epiki. Kati oluusi neerwayo olw'embeera gye tusabiddemu n'engeri gye tuyisizaamu obulamu bwaffe. Tusaba Omukama atuyambe nti bw'asaba tulinde ebyo ebisatu. Kwata mwana wange, lindako oba tokyetaaga. Ensonga lwaki atugamba mube bagumiikiriza. Ne Pawulo kyatugambye wano, singa nno mugumiikiriza obusiru bwange. Mukama atugumiikiriza naye ate ffe tetwagala kumugumiikiriza mu kutoola atuwe. Tuyanze mu kaseera kano kamu kennyini ngenda kufunayo abalina ku bibuuzo. Tuliko abantu bangi, mbalaba muli bangi abalina ebibuuzo. Ngenda kuyita omwomu, bw'obaako ky'obuuza biyita mu bufunze, ate njagala obeere audible. Reshan yazzeeko dda, simanyi oba alina kyatugamba. Hello? Bagambye omulimu abalina amazzi kaseera kanaba katuuse nga tumaliriza dakika, tulina dakika nga 10-15 omumaaso. Thank you for being here. Tulinako Maria Namwangi. Omukama mulungi. Bamalayo mwenna bayize naye kyebaza tufa ekigambo kyatuwadde ntaba naku bwetyo nabanga lutuuse. Tusaba mubeereko tusobole okumanya ebintu bino, tuleke kuddukira walala. Kyoyagala okubuuza buuza. Ekyo Pawulo kitulabuddemu musomeereso. Omukama mulungi. Obudde bwonna kyekiseera kyeweebwawo. bannange tetuwulira Faada oba mwe muwulira. Wangi nabo Faada Omukama mulungi. obudde bwonna Obudde bwonna Omukama mulungi. Obudde bwonna bannange nsanyuse nnyo okuba ku platform eno. Mbadde mpitaayita ngenza okusanga nga Faada ali muyigiriza ennungi. Ndi musanyufu okuba nga mbeeyunzeeko naye ninayo ekibuuzo kimu Faada. Kikwatagana ku kusembera. Oba mumpulira bannange, oba netiwaaka yammwe oba yange tumanyina ku kusembera. Ku kusembera. Ye Faada. Kati Faada, omuntu bw'aba amaze emyaka, tugeze emyaka nga 10-15 nga tasembera, naye ng'ensonga emusibye okusembera nga yeewa Mukama n'agamba kaninde ekiseera ekituufu mpaka Omukama lw'alimpa kye neetaaga. Kati ekiseera ne kituuka nga asabye, kuba kino nkibuuliza mukwano gwange, ng'asabye asiibye naye ng'Omukama alinganga tannamwanukulamu egyo emyaka. Kati ng'abuuza nti asobola okuddayo n'ajja ne yejjusa eri ggwe Faada n'akugamba nti Faada, maze emyaka bwe giti mbadde nsaba bufumbo obutukuvu naye bukyabuze, naye mpulira neegomba Omukama ate sirina ggwe mbeera naye. Kisoboka oba alina okusaba mpaka ng'atuuse ku ekyo kye yalagaanya Omukama nti bwe naatuuka ku bufumbo obutukuvu lwe nzija okusembera? So kati ntangazaamu Faada. Neeyanziza nnyabo. Okusooka kwa byonna, Kristo omubiri gwe nga tugufuna alina kyatukubiriza ennyo okukola oba obutakola, nti n'aba abasembera Kristo nti bandimufunye nga basaanidde nga tebali mu mbeera ya kibi, kuba ffenna tuli banafu.
era kyovola nga abamwaga sijja kusembera mu mmisa eno kanfune penitensi yansome eddako sobole okusembera okuba okumufuna nga tuli we disposed kuba ye omutuukivu omu yatugamba kristo bwe yamulabira fulgensiyo nti agamba okumufuna nga tetusaanidde tubanga bw'omukwata n'omusula musinki kati nga ensonga eyo ekyokulwawo ng'omukama tannayanukula mbeere nina omwana bwe nasanga muwala yajja mu ofiisi yange naŋŋamba ti faala nafunye ekereziya ewotugattira era gwojja otugatta kati nsabira nfuna omwami ekintu ekyo kyankuba naye namanya atafuna amasakalamento alinze mwami mukwano gwaffe oyo ayinza okuba tafunye muntu mulungi asobola kudamu esali eyo batannamusinya muntu oyo naye fe omuntu mu bufumbo bwa embeera z'obulamu bwe zino ezisigadde tetuziyingira ziba wakati we ne katonda we kyova olaba nti abavubuka bangi abaana mu masomero balina embeera ze baagwamu naye basembera bafuna amasakamento naye ekikolwa ekya penetensiya okuggyako ng'omuntu asula mu nju emu n'omuntu we obanga olwedda amuyina ebbali era balabagana kubanga ffe tugamba temuba mulabagana mala mufuna penetensiya ekisooka kubanga egwo musange wa katonda okulabagana nga tannateeka mu sitampu yennyini mu ekyo kye yatutuma mwanattu ebintu byewuunyisa nti abantu bamala okugattibwa ne batandika okusembera ne batandika n'okuzaala abaana teryanza muga tojja kusembera mwazadde kiba kikolwa kitukuvu kibabeeramu naye ate mwattu bwe kikolebwa nga tetugoberedde enteekateeka ya katonda kiba kikyamu kyalwaki twetaaga penetensiya yonna ku mukama atusaasire era bw'atusaasira bwe tulina mwami akusiba nti ali naye mu maka babeera wamu batambula asobola okufuna penetensiya n'asembera naye nga bw'asuubiza omukama nti nsabo nnyambe eyo ekyamazima omukama yamugamba agenda muddamu ddi tuyinza obutaba ekyesigaliza kyova olambaga katonda he answers in due time kyekiri kyenkugambye ow'eggaali omuvubuka ayinza okuba asaba eggaali nenga ebirala byatambuliramu ngaomukambaga manya piki kankuleke ku ggaali bw'onoomala okutereeza biri nkuwa epikipiki naye nno mukwano gwaffe ono alina okutunula mu mbeera zonna ntambudde ntya nkoze ntya oba oli awo waliwo byateekeddwa okuta asobole okufuna kino kyayaayaanira ekyamazima bw'oba okutte abaganda bakiyita kuwambagatana bw'okwata kino ne kino omukama abulwa waateeka kati alina okwetunulamu n'atula nti neefumintiriza ate n'amanya nti balina mwami waka gwabeera naye mu bufumbo oba kibw'ensonga teri kimuziyiza kufuna mukama singa aba asobodde okwettanira essankalamento lyaki lya penetensiya era teryamanyi nti ono mukyala wooli naye tebagattibwanga ono naye penetensiya obuzibu bwe buva bwe butaagala kgenda mu ddwaliro eryo ng'ate tuli balwadde ate ludda ekirala kiri nti ntera kino kyogera wanantu ne bagaba bafaaza abadde naye ntera okugaba abantu nti okuzimba okumpi n'eddwaliro tosobola kugandika nkeera ennyo ekikopo ky'obutwa oba ndi kumpi n'eddwaliro omanya nti oyinza obutafuna mukisa gutuuka mu ddwaliro awo nno omukama ayinza okuba alina byayagala ate yejjeko alyoka amuwe kino kyayaayaanira era bw'aba yakikola ekyo nga yatta n'akola atya ye anyiikirira essaala. Tulinawo ekibuuzo ekirala wano faala bamuyita Kasumba Jane abuuzizza faala omwana gwe muzaalidde mu bufumbo obw'ensonga asobola okusoma obusaseredooti? Omwana buli mwana kirabo kya Katonda, a gift of God, era omukama y'aba amubawadde. Watu omwana oyo mu kubanga tuyinza okulaba Eva baffe Eva ne Adamu twagabana ku musango gwabwe naye ate muffe si bwe kiba. Omwana gw'ozadde ng'ali innocent talina musango, omukama abawuwe ng'amukuwadde ng'ekirabo naye gwe embeera gye wamufunamu ng'ate oli mukulu yeebe yensobi
gwoba olina okwetereeza so si mwana era ye Omukama asigala mutunula ng'ekirabo kye kyawadde abantu ku nsi. Omwana oyo asobola okusoma obusosoloote, asobola nnyabo singa mmwe ababiri muba muli beetegefu okugenda ne mufuna essaakalamentu ly'amatirimunyo of which nti bwe muba mukyasigadde mu nsonga okutuuka kabanga kanaafunirako obusaserodooti emyaka 8 gye tusomera after senior 6 bwe muba temutukuzizza bufumbo mumuleetera obuzibu. Asomye naye ate byasomye biyinza okumuyita mu ngalo kubanga ate abazadde bagaanye okutuukiriza ebyabo obuvunaanyizibwa kimwafekitingiraawo. Naye ng'okuyingira asome mmwe nga bwe mwetereeza kisobokera ddala era wagenda okufunira obusozi nga nammwe mwatereera olaba mukuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu. Ensonga eyo yennyini nga mpa ekyokulabirako ku kyalo kwe nakulira abasinga mumanyi tolinako omwami yali agenda kufuna obufaanza kati nga kitaawe alina abakyala ow'empeta n'abalala abatali bampeta nga 2. Olwatuuka bamugamba asalewo wa wagenda okubeera ow'omwami w'empeta ow'omukyala w'empeta oba bali abalala era n'asalawo omwana we n'afuuka omusaseredooti era kati musajja abalala n'abaleka yadde yali abazaddemu abaana basigalela abaweereza obuyambi mu maka gaabwe gye bali. Omwana n'afuna obusosodooti kuba si musango gwe guno, musango si gwantamu, musango gw'abazadde. Kati gumwafekitinga wali ng'atuuka akumaliriza mmwe ne mugaana omusango gwaffe katugusigale gumwafekitinga wano waba ayingira tekimukugirwa era batambula nnyo. Waliwo bwe tuyita vocation director ow'okuyitibwa alondoola. Ennaku zino basalawo nti atuuka mu buli maka n'alaba omuseminaaliyo gy'ava. Nina ne father gwe mmanyi wa Kampala ensonga eyo gye yalimu yennyini era taata we oluvannyuma ne maama baagattibwa kati musaserodooti. tweyanze nga tulina eddakiika ennungi nnyo ziri nka 8. Waliwo balisita era zenabuza ekibuzo ate omuntu ng'ali mu bufumbo bw'ensonga kirobera abazadde be okusibwa amasakalamentu. Omwana katugambe nakirabako kino kyebuddu bazadde bange bayinza okuba bafumbo bampeta kati nze omwana neneefumbiza mu bufumbo obutali bwaki mu budde buli kino kyenjogerako nkirabyeko kuba jjajjange Maragaliita eyawummula Mukama awe ekiwummulo ekyemirembe bwe yali yayanjuza muwala we Kereziya nemugamba ayanjudde naye okukakasa nti bagenda kufumbirigana. Ono kyabuuza abazadde be babeera nga bafumbo ye neyeefumbiza mu bufumbo obw'ensonga kisiba bazadde be amasakalamentu. Amasaza ag'enjawulo ng'oggyeko amateeka Kereziya gatuwa agava e Roma agatufuga buli bishopu bamuwa obuvunaanyizibwa okubaga amateeka gonna aganayamba abakkiriza abakristu be okusobola okunyweza obukristu nga bwakugaye mu ssaza ly'e Masaka. Kino kyali kikulu nnyo kuba bo baakirabanga ti omwana watuukidde okukola ekyo omuzadde tebaakola buvunaanyizibwa bwabwe. Naliko olumu ku batiisimu y'abaana father n'ayita abaana abali wati myaka 6 ne 11 nga bw'amala okubabatiza bagenda kutandikirawo okusoma emisomo naye yabagamba abazadde sibalabayo mu kyaki bajje n'abajulizi bokka bawaweereza 6 nga simubatize kiteeza byakulema. Kati bayinza okiramu nsonga eyo omuzadde kyekiri kyengambye nti omusango gw'omwana guyinza
kikwata wano olaba nga tekina naye alina bw'abaako kyagala ekyenjawulo okuva eri ewa Katonda ekiva mu kereziya awo obuzibu ate we butandikira era amasaza agamu gakirina ekyo abazadde bateekwa okuyita omwana waabwe ne bamukumaakuma kati yagenda mu bufumbo bwa nsonga tatutte na kyakulabirako ky'abazadde lwaki temwali ba best teacher gyali oyinza okuba mbeera ng'ensi kati bwetambula omuzadde si mubbi naye omwana muki mubbi tayinza kuvunaana bazadde olw'okuba omwana bbi naye ate era mu biseera ebisinga abantu bagamba njagala ndabe bazadde be okiraba nzire waliwo omwana bali mu kumala emisomo omwana najja muto first holy communion n'agwa ebibuuzo omwana yagamba father bambi nja kuwa 10,000 naye omwana omuto ayogera ekintu ekyo father yagamba njagala ndabe bazadde b'omwana ono amuwa 10,000 ayite nja kuwa 10,000 n'embeera gye tukuliddemu father yagiontunaga kati bwe biri bya kivandulo oyinza okufunaana abazadde nti tebaakola buvunaanyizibwa nga ffe oluusi bwe tutabukola ne tulaga abaana bano ekyokulabirako ekyo nti nja kuwa 10,000 amanyi 10,000 lumuyisaawo mu mbeera gye tulimu wano so naye nga muto akiyize kuva kwani so tusaba omukama bw'ababeera mu masaza aga kati Kampala kiyinza obutabakola kityo kubanga bo bamanyi omusango gw'omwana ng'akuze naddala mu myaka awezze 18 teguyinza kubeera gw'abazadde naye abazadde babalukubiriza bulijjo okumujjukiza tweyanziza nga tukomereza banaye mukitimbalimufaala bategese amazzi gabaga omukisa nabatawama kwatyo mu ngalo balagenda tuwa omukisa nga tumaliriza olula mukimu gakaaba bamutaaga anakumu azeekaka amata galeero tumaliriza oyo okwetateeka mu saakalamentu lya penetensiya esaakalamentu lya penetensiya ekinaabiro esaakalamentu lya penetensiya kitegeeza kunaaba buli lwe tuba nga tutambula mu bulamu bw'ensi twategedde nti omulabe waali era omukama atulabula naga nti awuluguma anoonya baakuzikiriza oba kukavula Okay, Father, katsuke tu mu mbeera y'emu Father bamuyiseeko mu mbeera y'emu Father nga bamwagala nga bamaliriza mu mbeera eyo musinya adayina kyamugamba nga tukomekeza olunaku olwaleero katusabe mwetegeke Father agenda okutuwa omukisa mu mbeera y'emu tetujja kumala budde bulala nga bwe twaliyo mu lunaku luli ku lwokuna olwaggwa n'olwaleero mukkirize tukomekeze olunaku olwaleero ababuuza ebibuuzo ebyenjawulo katusubire mu biwulidde Father, I'm here in the office in room 6. So natumanya genda ku YouTube osobole okufuna page gye twogeddeko olwaleero Father tuwa omukisa obe n'abo abalina mbadde njakuga okusooka kunyiikiriza ku penetensiya katono nti omuntu yandibadde yeetegeka atya tulina kye tuyita examination of conscience okwefumiintiriza ku muntu oli ow'omunda mulamu nayogedde ku dead conscience mulamu yafa ekibi ekyamazima nga bwe nabagaye tukimanyi nti kino kibi oluusi naye tulondawo ekibi ekyo mu kifo ky'ekituufu kati wandibadde otuula n'okola thorough examination of conscience ne weebuulirira ku ebyo ebitatambudde bulungi wakati wo ne Katonda wo bw'obimanya n'otabeera ng'oli yagenda mu kinaabiro n'ateekako amazzi ku shawa naye n'ateeka ambuleera waggulu amazzi gayiika kwa ambuleera balowooza anaaba naye nga tanaabye oluusi kitutuukako naddala singa tutuuka mu penetensiya ne tugamba oluva kino Father sijja kimugaana kino olwo nno muli munda gwe n'ogamba tya Father n'ebirala byonna byenzijukira bye neerabidde
ekintu ekyo kiba kya bulabe. So kutuula ne weefumiintiriza embeera obulamu bwo butambudde butya, n'ogeraganya ebiragiro n'amasankalamentu n'omanya ki ekyokukola mu penitensi. Kansabe tuwa amaziga omukisa ate nga bwe mbeebazana nnyo olw'olunaku lwo n'okubanga muwaddeyo obudde bwammwe okusobola okubaako kye tuyiga ffenna awamu. Katonda Kitaffe ayinza byonna, tukwebaza ebirungi eby'omwoyo n'omubiri, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu era n'ekirabo ky'omwana wa Mukama waffe Yesu Kristo. Yajja mu nsi n'atufaanana byonna ng'oggyeko ekibi, ate n'ayita mu kubonera okufa n'okuzuukira atuddiza obulamu obutaggwaawo. Ye mu kubatizibwa mu Galudani yatukuza amazzi gonna, ffe mwe tubatizibwa ne tuzzibwa bujja ne tuddamu okuba abaana ba Katonda yonna nyiraba ekitangaala. Omusalaba mu lubirizi lwe baafumita n'afukumula amazzi ng'ensolo y'obusaasizi bwaffe. Tukusaba ayi Mukama, nagana agaleeteddwa abaweereza abo n'abazaana bo, gwe wennyini ogawa omukisa, ng'ogatukuza nabo wabe enneeyema bulijjo, beekumbire mu ndagaano y'abatiisimu yaabwe, obakulembemu n'enneema yeetalimwa, kwongera otuuka ku babyobulamu ate n'okusanyukiranga mu kubeerawo okwo mu makkati gaabwe nga bw'obataasa n'enkwe z'omulabi Sitaani. Byonna tubisanta mu Kristo Mukama waffe omwana we, awanga n'amula kinene omutuukirivu, Katonda omu emirembe n'emirembe. The Lord be with you. May the Lord go before you to lead you, within you to enlighten and inspire you, and behind you to protect you. May the blessed Almighty God, the Father, Son, and the Holy Spirit come down upon you, remain with you now and forever. Baagaliza ebisinga obulungi okuva ewa Mukama, tuvunaanyizibwe ku bibyo bye yatukwasa, naffe ebibyo ajja kubifaako era atuyambe okubituukiriza n'okubituukako. Tuyanza Father, tuyanzige tubadde ne Father Remedios Seruga okuva ku Christ the King wano mu Kampala wakati. Nga bwe twalaganya luli nti n'olwaleero tubadde naye yatuwa olunaku lwakuna essaawa ebeereemu era yeyo bye tukozesezza nti twebaza abo bonna abaleseeko ebibuuzo eby'enjawulo okuwabulwa kwe muwabuddwa n'embuulira gy'atubuuliddemu. Atumaliriza genda ku YouTube takinga Ssenkasi Paulo Omuweereza, ojja kufuna ebyo byonna byagala okuddibwamu. Katumalirize, Omukama abeere nammwe. Mweramu.